Bebe Cool kitufu yabba sente z'abayimbi. Ye Bebe Cool sente bazimuwa ez'abayimbi. Mubijje wano kunze nze Dr. Tom Gugwa Musalo omuti gwa Mpenkoni kombucha ne Mpenkoni Basop mukwano gwa Kalisa Stuart nkola mu ghetto structure. Sente baziwa Bebe Cool nga ndaba. Sente za Gravity ne bazimuwa nga ndaba. Sente za kusasira ne baziwa Bebe Cool nga ndaba. Sente za Butcherman ne baziwa Bebe Cool nga ndaba. Sente za Jingo Show ne baziwa Bebe Cool nga ndaba. Bebe Cool sente naziwa Jobless Billionaire. Jobless Billionaire sente nazirya. Mugende mukwate Jobless Billionaire kasajja ako. Oba mukagulira abasiya zinga 10 bonna bakanyobole kasirande. Sente za mubaziwa Jobless Billionaire mu kibasa Bebe Cool raswa kubba sente za abayimbi. Olwedo obunaku bwabatukadda. Naba mwegayirire. Nendo sa Gravity otegedde ndi Bebe Cool akusinga amaanyi. Obadde bulijjo omukyekero omuntu gw'otuuka okubanja miliyoni 4 aba akusinga amaanyi. Ekyokubiri Bebe Cool ani Gravity wabuyu bulijjo Bebe Cool omuvuma nga omuyimbi wanasinza okutyobola abayimbi abalala abadde Bebe Cool. Era bulijjo gwoyisaamu egundi kasaha mukuba muzaakayo takina magezi kisiru n'ebirala era bulijjo gwamuvuma. Naye omuntu atuuka okupolota n'akuwaako miliyoni 10 n'oyimbira obwereere kubanga era ne bwakunyaga tolina kyojja mukola. Ago mazima bwona agenda mu kooti emisango gya ssente gizina okumala emyaka 10 ng'ate gw'oteekamu. Bw'obanga omaze emyaka 10 manya n'ogenda oyimba nga bulijjo Bebe Cool gw'oyita omusiru yakuyimbisa kitegeeza Bebe Cool akusinga amagezi akusinga music era ye mukamaawo wandibadde omukwata bulungi. Kati Butcherman n'abalala amazima omusajja mwegayirire ate mukitegeera nti ejansi teribuuka na nzige akajja obunaku keemanya. Gravity ayina ensonga mpitirivu okubanja nemwe omusajja mwandi mukutte empola kubanga mubadde b'ofuleeya nga mwaggwako. Musajja mwegayirire abatwale ku track baali babalese. Naye mukimanyi bulungi mwende ebintu bya State House si byangu. Pozi mugende wa Major Emma Kuteesa. Mugende wa Major Emma Kuteesa abayambeko kubanga Major Emma Kuteesa ewete wali abanja n'ogu. Oyo mwenye ewa Major Emma Kuteesa ghetto structure tewali abanja wadde 10. Abantu bonna baafuna Bukenya bamuwa sente ze ziyakolera mu campaign n'agenda agula amalale yo side ze Bugerere. Badadada angula ke motoka wali omwala bamutadde Dr. n'agula ko tata waliwo Kaliya ni Kahima n'agenda agula ke enjovu eye waabwe waliwo Azizi n'agenda wasaka ebikaze yembalala waliwo Bankunda bana n'agenda Semba bole n'agula ekirombe kya Golodi nze ndi wano nagula Benz Mercedes. Abantu beyagala mu ghetto structure mu mukaanireyo mweyuze ne kagundi Gravity okakasiza ati Bebe Cool mwenye mwenna mukaawo bamanja bampola nze manja 5 manja 6 omuntu gw'obanja 6 taba mutono kitegeeza abakusinga Bebe Cool mwenye ate Bebe Cool experience gyalina ajja kubasinga ajja bawera wayagadde kyekisoko kuba ne bannamusasula. Bebe Cool si munyazi ebintu bya State House nze mbibaddemu ebbanga ebintu bya government si byangu. Nawulirako omwami Uhuru nga abanja sente eza 216 yawa abantu emmere wali enamboole akyababanja wali omuliddeko ng'akuba enduulu nedda. Mulimu abantu abanja Bank of Uganda kati fe New Vision yawo oba bukedde bayinza gisaplayinga ebintu ne bagisasula omwaka ogujja mu gwokubiri. Process y'ebitongole bya government temala gakolerawo. Naye Gravity nze kenjagadde okutegeeza nti Bebe Cool bulijjo gw'okyekera mukamaawo kubanga gwe tonatuuka ku level eyita Bebe Cool kukuyimbira naye ate gwe yakuyita n'oyimbira ne ku bbanja bwongo bwa nkima singa wali mugezi nnyo ng'omanyi Bebe Cool musiru bulijjo nga bw'ogamba wandisosemu kuba kibatu nti mpe zange naye oba wakkiriza n'oyimba naye nga ssente zammwe jo banne kino nkikakasa ne Ronnie Mutabaazi asookunjulira. Ronnie Mutabaazi yaliwo nga ssente tuziwa Jobless Billionaire. Gravity gende wa Jobless mumufunye ebisiya zinga 10 mutaganjule oyo omusajja sente zammwe yazirya.